Yo, this is from Pantilla in the danger. Gyewakeeredde olunaku olwaleero ng'omuliro gusaanyizaawo ebintu by'abasuubuzi bya bukadde na bukadde mu katale ka Kizito wali eri e Kaleere era nga yo poliisi evuddeyo negenda maaso okuba nga ate etegeeza nti omuliro guno gwavudde ku masannyalaze oluvannyuma lwa waya eziweereza amasannyalaze mu katale kano kubanga zaali zaagattiribwa bugattiribwa ate mu kugattiribwa okubi ennyennyini ddala so ng'awe wavudde entabwe mu ngeri yemu emmotoka ya buyonjo yakutte omuliro ku luguudo lwa Entebbe Express highway mu kire kyakeseza olunaku olwaleero eno yasebengeyeza nga bannyiniyo batunula era nga balaba naye nga tewali muntu n'omu yakoseddwa mu kabenje kano wabula nga kano keefaanaanyirizaamukko n'akaali kaakago wali eri ennamboole mu kiro ekyali kikeesa olunaku lw'amasaza Cup Finals mukijjukira bulungi nnyo nnyini ddala era ng'emmotoka nayo yaggwawo bw'etyo yakwata omuliro kinaaba ki ekiviirako emmotoka zino okuba nga ate zikwata omuliro bwe tazitwala mu bamakanika oba kupije Daniza Kakole omulungi omwagalwa atumbudde nkwanirizzaako mu ddakiika eno yennyini era nga bwe ntyo nkwebazaako gyonna gy'otuusako enkalo egy'osinzira kansuubire nti oli bulungi kansuubire nti bikutwala mpola mpola ebiganye naawe yongera okuba nga ate okaluba bijja kumala bibe nga bigonda nga waakayita ebbanga ttono omuwendo gw'abantu abafiira mu muliro owali eri ekigogwa nga gwera ddala gw'abantu 30+ abantu abala beeyiye ku kimotoka ky'amafuta ekyagudde ate bwe batyo babere nga beesenera ku mafuta eno si gye bayita emputto abantu abasinga beebiviirako okuva mu bulamu bw'ensi eno weewaawo abatuuze Nansana Kakumbe bavudde mu mbeera ne bakuba omuvubuka omuvuzi wa bodaboda ategerekeseko erya Asana n'addusibwa mu ddwaliro nga biwala ttaka nga bamulanga kutomera abaana ba ssomero 2 era nga bano bagamba nti abadde avugisa kimama y'ensonga lwaki bamuyisizaamu ensambagere. Poliisi w'enjogera eri mu muyiggo gw'omuto amanyiddwa nga Mary Ruth ngono yabuzibwawo ng'ava ku ssomero yassa abazadde be batyo beekubidde omulanga nti okuva lwe yabula ng'omwezi gugwako ogw'ekkumi talabikangako era nga bamutegeera tebabamanyi bono wa bitundu by'omu Kasokoso wabula ng'ate bwe weetegereza obulungi ebitundu eby'enjawulo abaana babulira ku supiidi yayiriyiri nyongera okubajjukiza abazadde bannange nti tufeeyo eri abaana obo basindise ku ssomero bawerekere bwe baba bagenda ate era bwe baba bavaayo sindika omuntu abakime oba ggwe mwennyini ofiiseewo akadde oba kime okiwulira nina abaana be nasanze abato ab'omu baby class nga bali mu kabinja k'abaana 4 naye nga bambi beetambuza bokka okuddayo ku ssomero omuntu bw'ajja n'emmotoka n'abalimbalimba n'obuntu butono nnyo bwe buti abaana abo bonna ababuzaawo temuddamu kubalaba kye mulina okumanya nti essaawa eno ebibumba bitundibwa ensigo zitundibwa emitima gitundibwa tebalina bantu be bagenda bijjamu ate nga babitunda ku bbeeyi ya waggulu so mulimu ababiyigga era babinoonyeza mu baana bammwe n'abantu abakulu okuba nga babuzibwawo naddala abaana ab'obuwala nga balimbibwalimbibwa ku bintu eby'enjawulo omuli okubakwana ebintu ebyefaananyizaako ebityo wabula gye kiggwera babatwala ne babasala ate bubi nnyo. Ate yo poliisi etegeezezza nga bwe yakutte abavuzi ba bodaboda abawererako ddala 236 wiiki ewedde mu bitundu bya Kampala n'emiriraano era nga bano basangiddwa nga tebalina layisinsi zibakkiriza kuvuga pikipiki. Wano nno omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga Michael Kananura we yasinzidde okuba nga ategeeza bannamawulire ng'asinziira ku kitebe kya poliisi e Naggulu nti asaba abavuzi b'ebidduka bonna basobole okuba nga ate bafuna layisinsi ng'ebikwekweto bino tebinaba kubanga ate bibakwata kubanga bikyagendera ddala mu maaso. Ky'ekibinja ky'Abaganda baffe abaali bagenda emitala w'amayanja mu ggwanga lya Saudi Arabia okuwenja 10 natera kyakomezeddwawo olunaku olw'eggulo. Bano be bamu ku abo abaali bakwatibwa ne bateekebwa mu makomera ku lw'ensonga ez'enjawulo era nga abasinga obungi ku bo baali batolosi wabula nga bagamba nti baatolokanga kutaasa bulamu olw'embeera bakama baabwe gye babayisangamu wabula nga ate oluvannyuma bakama baabwe baabaggulangako emisango oba babatimbanga n'emisango egy'enjawulo okubawaayiriza obubbi okukwata abaana baabwe okwagala okubatemula n'ebintu ebifaananyizaako ebityo wabula nga bagenze mu maaso okwongera okukoowola gavumenti nti eyongere okutaasa abalala kubanga abakyaliyo be bangi nga n'abamu ku bo tebalina ssuubi lyakuvaayo olw'ebbanga eddene lye bamaze mu kkomera nga tewali n'omu abafaako era nga nti n'abamu baagwa n'eddalo tebakyamanyi biki bigenda mu maaso mu nsi.
Ogonga guli gutyo bo aba National Association of Nigerian Students mu Uganda nga bali wamu n'aba Vision Voice for Africa bwe batyo bakuba olutuula ku Cavendish University wali eri ensambya wabula nga ensonga enkulu yali yakubaganya birowoozo ku bannayuganda abafulumizibwa eggwanga ensangi zino. Bano be bakukusa obukukusa gattako n'abo abagenda ekyeyagalire nti bagenze kukola naye ng'ate baba exploitinga munsi gye baba bagenzeemu nga bwe tulabye bano ababadde e Saudi Arabia. Bano batudde nga bagamba nti baagala kukendeza ku muwendo gw'abannayuganda abayita mu mbeera eno so sinakindi okugigirawo ddala nti abantu bangi bawambibwa ne babuzibwawo okutwalibwa okugibwamu ebibumba ensigo biki bali beefuniremu ensimbi so nga ate abalala batwalibwa ne bagenda maaso kubanga bayisibwa mu mbeera enkakali ddala etali nnungi. Kaakati bagezaako okugatta amaanyi basobole okubanga balwanyisa embeera efaanako bw'etyo mu mawanga ga Africa kubanga ababatwala babeera bakyeruppe bo basobole okubanga ate beesanyusa mu ngeri emu oba endala. So nga ate wennyini awo nja kwogera ku muzungu boda ng'ono tiktoka era ng'abadde yeegulira omuze creatinga content ow'enjawulo ng'asinziira mu ggwanga ly'e Uganda. Jjukira nti bangi babadde bamusongamu olunwe nga bamuyita mbega wabula ng'azze nga yeewozaako ng'agamba nti ye yajja kunyumirwa Uganda nakola bimusanyusa wabula ng'ate wenjogera kigambibwa nti yadipootingiddwa naba nga addayo ewaabwe. Ono yeepositinze ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nga Uganda bweri ensi ennungi era nga yeebaziza aba Uganda Airlines omulimu ogw'amaanyi gwe bagenda mu maaso okuba ng'ate bakola mu ggwanga wabula ng'asuubiza abawagizi be nti ajja kudda mu ggwanga lyattu Uganda mu bunnambiro singa buli kimu kinaaba kiteeredde ku sayidi ye. Bangi bakisanyukidde so ng'ate abamu kyabennyamizaamuko. Weewaawo tuzzeeko ku nnyanja era kubanga ate nkutussaako embooza y'oku nnyanja. Yes, tulabye abavubi bazze balaajana nga bw'olaba ab'ebikajjo we baalaajana, ab'emmwanyi we balaajanye, abasuubuzi we baalaajana okitegeera wabula ng'ate bo abavubi ensonga zaabwe zibadde nti baasalwako amagye g'oku nnyanja era nga gano gazze nga gabatigumya. Bakwata obutimba bwabwe ne babwokya, ebyennyanja byabwe ne babyokya baba bavubye nti byennyanja bito era nga babategeeza nti bagenda ku nnyanja okulwanyisa envuba embi wabula mu mbeera eno abavubi bangi bazze babuzibwawo n'ow'e Masaka gwe nali nakakutuusaako jjojuzi agambibwa okuba nti yatwalibwa ab'amagye. Bingi ebizze bituukawo ku myalo egy'enjawulo. Kankutusseko emboozi y'ennuune ate oluvannyuma tweyongere. Ku katale k'ensi yonna ennuuni ekyasinze okubeera ey'ebbeeyi mu nsi yonna yamputa eva mu Lake Victoria era nga egulibwa $10,000 ennuuni yonna ng'evudde mu kyennyanja ekivudde mu Lake Victoria ekyempuuta egulibwa $10,000 bwe bukadde 3,600 n'obusente obugwamu bwe sitajja kubala. Wano ennuuni ekirogulaamu emu mu Uganda egulibwa ssente mmeka? Abasuubuzi b'ebyennyanja baali batandise okugaggawala ebyaddala era nga batandise okwesalira ekinyama kyabwe bo ne bajjamu ennuuni ne bazitunda n'ekinyama ne bakitunda olwabwe. Nyongera okutegeeza abaana abato baali batandise okufuna ssente kale Kayihura ng'akyaduumira poliisi yatandika okubayunga section nti be baavirako ekitta bakyala mu ntebe abo abakyala be baatunganga ebiti ne babasuula mu kibira kyawe Katabi ne bagenda nga babasuula buli wamu awo entebe bunono wa yonna ne bagenda nga basuula abantu awo wonna kubayita abakyala bakakkana babiyonze ku Jenasi nti yakola ki yatunga abakyala ebiti ebyo mbw ali mu kusaddaakira ssente bogus. Oluvannyuma ne muleetawo ab'amagye abasobola mbu okutambuza envuba ennungi. Ekibuuzo ne kisigala mu bbanga nga kiriwo kuggwa Museveni n'abantu bwe mwajja n'enteekateeka esuula eggwanga lyaffe. Uganda yayina kampani ekola obutimba bw'ebyennyanja gye bayitanga Uganda Fish Net Company. Gwe kennyini Museveni mu lugezigezi lwolwo lwojja okulunga mu ggwanga lyaffe wano ne mugiggala. Kakati twagala mutubuulire baani abakkiriza ne bajjako omusolo obutimba mwe bumuyita mukokota ne babujjako omusolo ne buyingira mu ggwanga. Bwebanga URA ebujjako omusolo ekitegeeza mba mubukkiriza okuyingira muki mu ggwanga. Kakati ate okwata otya ababuvubisa ng'owa URA abujjeko omusolo n'omusuubuzi ababuleese wano bo tobakutte. Era ekyaviirako obutimba obwo bujjanga China mmwe kwe kuddira Uganda Fish Net Company ne mugiggala mumusobole okubusuubula ngeri mbuguza abasuubuzi naye ng'ate abasuubuzi basuubula abasuubuzi ababusuubula bagenda buguza abalunnyanja batandika okuvuba obwennyanja obuto.
abantu abafunanga mu nnuuni abagagga ababeerangawo babukanama abasuuna bano ba mutebi bajenasi baani bonna abasuubuzi ab'ebyennyanja babeeranga ab'amaanyi. Nnyongera okutegeeza nti mugenze mubasuula olw'ensonga ne gye batunda ebyennyanja yennyini ate mmwe museetinga ebbeeyi kubanga Museveni gwe mwennyini mwenye gwe akulira fishing exportation mu ggwanga lino. Bonna abayindi abatwala ebyennyanja ebweru bakolera Museveni, bali wansi wa Museveni era tosobola kubitwala nga Museveni tajjeeko mugabo gwe. Kati nagenza okulaba Franka tumwebaza ojegera ki. Buuza kalo, buuza oyo omukyala gwe bayita Mase Tukahirwa muvuyo ki gye bali mu kukola ku nnyanja. Musudde abasuubuzi b'ebyennyanja bameka, musudde abavubi bameka abeesudde mu nnyanja, bameka bemunyise mu nnyanja, na bameka bemukubya amasasi ku lw'ebyennyanja byabwe bye bavuba. Ng'ojja oleeta engalabi yo mu kamera ng'onnyonnyola abantu nga fishing industry bweri ebulungi. Biggwe byogera obitegera ggwe. Buuza Mase Tukahirwa emivuyo gye bali mu kukola obudde buno ku nnyanja n'abasuubuzi bameka abafiiriddwe mu mali yaabwe ne badda mu kyalo ne balima. Omwogezi wa poliisi mu Kampala omukumanyiddwa nga Luke avudde bw'atyo n'ategeeza nga bwe balina abasibe be baakutte okuva ku mukutu ogwa TikTok basatu nga mwabo mwe muli ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Lucky Choice era ng'ono akakasizza nti bagenda kuba nga ate bafeesinga ebibonerezo byabwe. Bakozesa olulimi olusigo obukyayi mu mawanga nga kwotadde okuba nti bakozesa bubi emitimbagano. Wano waliwo omwami gwe bayita Tayiwa Julius alina emyaka 14 wano ntuuze mu kirungi Seero mu Bende district. Babeerawo omwami gwe bayita Sembuzi David abasinga oba ku mikutu migatta abantu gy'akozesa naddala ogwa TikTok akozesa erinnya Lucky Choice. Alina emyaka 21 era ng'ono ntuuze wano mu Nansana Wakiso. Waliwo omulala Ssekajiri Isaya ono naye muna bizinesi wa Gimbo wano mu Wakiso. Kigambibwa bano mu bitundu ebyenjawulo nga bakozesa amasimu gaabwe oba kompyuta benyigira mu kuyisa obubaka obusiga obukyayi nga kwotadde n'okuba kino bakozesa ebigambo ebiwemula oba ebivvoola abantu ab'enjawulo mu ggwanga lino nga mwe muli president, first son, baminisita ab'enjawulo, ababaka ba paalamenti n'abantu sekinnoomu abalala bemutamanyi naye nga nabo baasosodde okuvayo ne bawa statement ku vidiyo ezo nga babalumiriza ensonga eyo. Okunoonyerezako kukyagenda mu maaso naye nga bo bakusa. Abayizi abawererako ddala 15 olunaku olwaleero be bakwatiddwa poliisi ne batwalibwa mu kkomera oluvannyuma lw'okwekalakasa era nga bano babadde beekalakasiza mu maaso ga paalamenti. Bano nno bawakanya enteekateeka za ECOP Uganda Movement gy'oyinza okuyita East African Crude Oil Pipeline. Ng'eno nno pipeline eri mu kuzimbibwa okusobola okuba nga ate etwala amafuta okuva mu ggwanga lyattu Uganda nga gadda mu ggwanga erya Tanzania. Bano kibagezaako okuba nga ate tebakkiriziganya nakyo. Museveni byayogera saagala nnyo biwa budde kubanga ye ali disconnected. Byalowooza birala n'ensi erowooza birala. Kati ffe ng'abakyali ku mulamwa ng'abakyalina emitwe gyaffe ku nsingo zaffe katugende mu maaso nga tukola etulowooza nti bye bigendo tugasa mu biseera byaffe eby'omu maaso. Museveni talina biseera bya maaso, ebiseera bye eby'omu maaso byonna yabiyitamu dda. So kati ffe tulina kulowooza nga ffe kuba tukyali mu Uganda tetugenda kubeeramu ebbanga ddene. Olwo nno mba ntuuse ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ono n'ekibinja kye bakomenkereza okuba nga ate batalaga mu bitundu bya Eastern Uganda era nga bano mu kusembayo batalaga disitulikiti ey'e Soroti. Olunaku olwaleero bagenze mu disitulikiti ey'e Kisoro era nga bayaniriziddwa wakati mu mukwano omuyitirivu. Ng'akyali mu Eastern Uganda waliwo omwana muwala eyagoyinga viral ye muwala eyagenda mu maaso okuba nga ate agoberera campaigns zino nga ayina kanyula ku mukono era ng'ono bangi bavuddeyo okuba nga ate bamutendereza. Wabula olw'essanyu eringi yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba nga ate abaka akatambi k'akola. Ssanyu liyitiridde ekisukka naye kino kirabanga. Mulabye taata wange mumulabye. Olaba tuva ku bitanda nga tuli balwadde.
naye olowooza taata gwolaba tanaakulinnya ku ntebe naye olowooza wanagi tetugenda kuddamu kulwala ondaba wano tumanyi essanyu linalinanga ndabye taata ono namuwulira buwulizi ne mpulira nga n'obulwadde bwange bwonna buwonye yali mulwadde wa mutima bantwala mu ddwaliro nga syetegeera nga bankutteko simanyi gye bantwala simanyi gye ndaga naye olwawulira ngono omusajja ki ng'alina emirembe Museveni talina makulu zondaba wano lwali lumu nengenda ku lumbe ne bampeera ku sowaani ya yero emmere saagirya nagizira njagala red njagala Bobi olaba niwegamera mazzi nga nywera mu red neteekayo mpulira emirembe naye singa zisinkanako taata Bobi Wine nga nkwetaaga simanyi nakumanya lwakuba sina kyensobola kuwa naye taata nze wenjogerera wano obulwadde bwali bunuma wakendeera ng'omukwano gwe ono golaba yatudde mu kayimba kali akagamba nti yaani ansingira Kristo kale oyo akujja ku ttale n'akola ki okategedde so mwana mulenzi ono atamujjukira yoli wali mu kafaananyi ng'afuumuka emisinde gwe bayitanga nsi bagwe bakazaako eryansi eyagoba Bobi Wine ng'amusaba ennyundo bwe yali agenze mu Western Uganda era ng'ono yamala n'afuna omukisa ogutuuka ku ofiisi za NUP n'aweebwa pikipiki n'ebintu ebirala awo yatandika obulamu obujja era nga yakyuka munange takyali oli okitegedde weewaawo yavuddeyo okusiima omukulu Kyagulanyi Ssentamu so mwana muwala oli anzijukizza mwana mulenzi ono weewaawo ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Mathias Mpuuga Nsamba yavuddeyo n'agenda mu maaso okubaako ebigambo byayogera ku mwami Kyagulanyi era nga yagambye nti tekyali kyangu kukulembera kibiina kipya nga ababaka ebitundu 9 ku 10 bonna bapya mu paalamenti ng'era bangi ku bo baali tebakikkiriza nti baali batuuse mu paalamenti twakola okusalawo okutaali kwangu okuva mu Democratic Party netusalawo okutandika era ne tweyunga ku kibiina ekipya mu kaseera we twaviirayo ne tutegeeza nti twali twagala okuwa omwami Kyagulanyi omukisa okulembera ekibiina ekipya twalina okunnyonnyola ennyo bekikwatako nti ono yaani era abantu batono nnyo abaali bamanyi Kyagulanyi olw'ebirowoozo bye mu by'obufuzi ye bw'ati bwe yagenze maaso okubanga akola ki ategeeza bwe batandikirawo ekibiina ekyo ekya NUP Kyagulanyi abantu baali tebamumanyi ate nga n'abakulu baali tebamumanyi so balina okukola omulimu gw'amaanyi ennyo okubanga ate bannyonnyola nnyo abantu bamutegeere wamu n'abakulu okumutegeera okumukkiriza okufuuka pulezidenti w'ekibiina ekyo. Ebyo byo nga biri awo ye omukulu amanyiddwa nga Bebe yabaddeko ku live emo yassa wali eri ku mukutu gwa TikTok ng'ali awo n'abantu bomwe abadde eri puzzle we yasinzidde okuba nga ate ayogera ku bantu ab'enjawulo yayogedde ku bantu bangi yes wabula nga era kubanga nkutussaako ebitonotono byayogedde ku mukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu gattako n'okuleeta emboozi y'omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada naye nga lwaki njikuleetedde yes mutabani wa Bebe abantu bangi bavuddeyo kubanga ate bamusongamu olunwe wabula nga akato switch yavudde n'agenda maaso kubanga ate amuwolereza n'agamba nti omwana ono mukakamu nnyo era nga musirise nnyo character ye aba footballers bennyini era ng'agezaako nnyo nga bw'asobola okusobola okulaba nti atutumula talent ye ey'okubeera footballer gattako n'okuyimusa eggwanga mu kadde ke kamu n'asaba abantu mu kifo ky'okwataakinga omwana oyo ali innocent obusungu babuzze kwani ku taata we kubanga taata we yatera okwenyigira mu ki mu mivuyo wamu n'ebyobufuzi omwana bamuleke abeere Bobi yakuleka Bobi atula n'omukulembeze w'eggwanga
nzo kunde ko ino kubanga otula ne president no suggesting president nalaba nti byogera biri mwensa nabikola which I do. Yeah. O ino kubanga oli productive eri aba na Uganda so sikuzanyira ku bulumi bwa abantu awo bondese tuvula basudiri tetubanyega omusajja akera nategeka wiki 2 abana Uganda ne bawayo omusaayi blood bank nefuna omusaayi omanyi importance y'omusaayi gwe ng'otuuse mu ddwaliro ne bakugamba tewali musaayi. Let us learn how to argue. Saudi ogenda kunsonyiwa gy'oli ono bwino kamute omulundi ogusooka. Sauda Madada yali akola ne Jeno Kale Kaihura. Sauda Madada baba akola ne Jeno Kale Kaihura ne bakyankana nga Jeno takyamuwa budde. Sauda najja gyendi nangamba bebe nina information ya amaanyi ne mugamba information ki nze saagala kweteka mu bintu bye sitategeera ebyo by'okusika eriyo nangamba nja kulaba president ne mugamba Sauda nze sitwala abantu bamukulembeza okujjako nga maze okuverifyinga information. Okay, Sauda Madada yajjanga nansanga ku gym awe Bukoto ku CNC nga wajja deire nga ate making sure nti mu recordinga ku video zaaki ez'ekizimbe because namanya netolola Sauda Madada nengamba lwaki ono omuwala anesibyeko nnyo nga ate Kale Kaihura ebiseera ebyo yali talemesa nnyo bantu kumuleetera information. Okay, ngambeerawo nengamba naye Sauda lwaki ayagala nzi kale nengamba kale ayagala president kubanga nze ebiseera ebisinga information bwebeera very clear I access the president. Kati natandika okundeetera bwino gwe yasooka okundeetera eyasinga okuntiisa nemmanya nti ono omuwala muzibu nnyo. Sauda Madada yasala ekkubo n'ajoyininga Nuupu. Bw'ajoyininga Nuupu batandika zi meeting mu nyumba ya Alani Makindi. Sauda Madada ne banne bonna ne ba Alani nga amasimu bagaleka bweru naye nga Sauda ine essimu ey'okubiri gyayingira nayo mu meeting ezo. Sauda nandeetera bwino namunzanyira naye nga ne Sauda yali tamanyi nti nange nalinga mu recordinga kubanga nali mwekengedde lwa nsonga engeri yali gye yali nga tanalaba president ng'ate tanalaba Jeno Kaihura nakimanya nti okusala okugenda mu Nuupu akikozesezza busungu kati nemmanya nti tewali yamutumyeyo okuketta kuba Sauda yali in the beginning nga bwe nkugambye nti yali akolako ne Jenani Kale ng'agendayo mu ofisi akola bwino kino nekiri oba okitegeera kati ndoza we baafoolinga apaati awo Jeno Kale we yaleetera abo abasajja abo abaafuka ekizibu abo. Ndoza Sauda nekimusambamu ebbali n'atasanyuka kati n'anoonya omukulu bw'anoonya omukulu kwe kujja ewange bw'ajja ewange nenteekenga obudde nga nverifyinga omuwala ono ebintu byayagala okuŋŋamba bingi nnyo bye yali aŋŋambyawo naye byayagala okuŋŋamba birina amazzi nti nze nsituke ŋŋende ŋŋamba omukulembeze nti waliwo omuwala ayagala okumiitinga. Okay, kati during that period alaba ndi slow bwayingirira ekintu kyani ekyakadingo bwayingirira ekintu kyakadingo uliriza Uncle Bebe tugende naye omukulu muleke tugende ekyo muyita kadingo kale president wammwe ogenda maaso kakati bwayingira ekintu kya president wammwe ajoininga Alani Makindi kati nsobola okugamba nti omanyi lwaki nze nasirika nensirika ebbanga lyonna erisinga obungi omanyi omuntu eyasinga okusibisa abaana abo ababiri nti ye Sauda omanyi nti tewaliwo kyayogerwa mu meeting ezo mu bintu by'okutema abantu bye baateesanga nga nange naliko ku lisiti y'abantu abalina okukolebwako. Okay, omanyi nti nno omuntu eyafulumya bwino oyo yajjanga nanneegambira Sauda
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buterevu katugende mu maaso ye omubaka akiikirira Clark North Anthony Akola Yasingono ye yayisa mu honorable zake MP n'ebikonde avuddeyo n'agamba nti muntu mulamu nnyo naye ng'ate bw'oba omulumbaganye abeera muntu mulala nnyo ataamanga enjovu, era agamba nti ekintu ekyatuuka ku zaake kyekimu kyekyatuuka ku Odongo Oto bwe yagenda mu maaso okuba ng'ate amulumbagana, era ng'agamba nti mukadde kano asuubira omukulu amanyiddwa nga honorable Francis zake okuvayo amwetondere kuba nti zaaka akyali mwana muto ate mu buwangwa bwabwe omuntu omukulu bw'aba atudde olina okumuwa ekitiibwa. So zaake teyamuwa kitiibwa, kati alizezaako okuba nga ate amwetondera, naye nga tera still olunaku olwaliro avuddeyo mu Parliament n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nga mbu bwafuna okutiisibwatiisibwa okuva mu b'ekibiina kya National Unity Platform. Ye omusumba amanyiddwa nga Pastor Bugembe yavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate anenyamuko ku bantu abalina okukkiriza okuyitirivu mu basumba baabwe n'okusinga Katonda gwe basinza, ng'ate bo abasumba oba bannabbi babalabira ddala okubeera bakatonda okusinga ate Katonda ye nga bwe bamulaba. This generation abaana bavubuka abasinga mwina, you believe in your pastors more than you believe in Jesus. Osanga abaana nga status ye omwami wetabeerako naye pastor wetavaako pananga ani aloze omulembe guno. Osanga omuntu oli namusanga yakwata a portrait of a prophet ku bedi ku kitanda kye, yaga nabbi wange ali wano andaba nga nzuukuka, andaba nga nfuluma, andaba nga nzuuka nanga nfuluma. Prophet, I love you prophet, I honor you man of God. Naye bannange mutusonyiwe, we've told you that we are the answer. We are not the answer. Jesus Christ is the answer. Nabwe gutyo ngenda kubanga ate mpunzika n'omusumba amanyiddwa nga Aloysius Bujingo jukira nti olunaku lw'eggulo yabadde Sunday era nga we yasinzidde okuba nga ate asimbula essaala enkambwe eya Kamulali ng'agamba nti agiweereza abalabe be bonna, n'abasabira okufuna ebizibu, n'abasabira okufa n'okuba nga ate bafiirwa ennyumba zaabwe teziggwamu mirambo, buli kinnoomu ali eyo nga tamwagala agamba nti Mukama amukola obubi. Ate ngera mu ngeri emu yali yakava n'asaba Uganda okuddamu okulonda omukulu Kaguta Museveni basobole okuba nga ate bazimba Pentagon, kubanga ebana tebakikoze Pentagon yandibasuba. Walimbo bajja sobola okuba nga ate bakola ki, bafuna ssente zizimba Pentagon singa omukulu Kaguta Museveni adda mu buyinza. Weewaawo waliwo abavuddeyo okuba nga ate boogera ku bintu ebyo byeyogeddeko oba nga bamuyisaamuko ku ggaali. Awo nno wennyini okuba nga ate nkusibulira mbakutuseeko mpolampola okuweereza mbadde PJ ate kumira mpera nje musaba sigale nga kunkumidde obeere bulungi. Nze mmanyidde ddala nti Museveni betumuzzaako tugenda kuzimba ekkanisa eno nga tetuwulidde namu. Zikubira waggulu mu linnya lya Mukama Yesu. Ekirooto kyange bakiyita Pentagon. Sigambye nti agenda kutuwa ssente, naye tujja genda tuzinoonye ng'eggwanga lirimu emirembe. Kale wulira ebyenda bino mazima ddala bannayuganda muwulire ebyenda byenko, muwulire ebinyeebwa ebisi by'omusajja bino ne mazima ddala kisajja gwe okutegeera bakusaba ATM nti yakubula naye embwa gwe Bujingo wakola essabo. Nandigambye nti kuba Katonda tasiriwaza bantu, Katonda akuwa amagezi kubanga gwoba omusaba. Okitegedde ne musabo gyogenda ne bakusiriwaza ne bakuwenza olusi bakusuula n'eddalu n'embwa gwe wakola essabo lye Kanani.
byonna binna Uganda bisiriwaza ne bikuba n'engalo byasonda dda ssente za Pentagon ssente ze masonda eza Pentagon mbabuulira mazima zizimba Namboole ate ssente ezo zisobola okuzimba Kirumbe emirundi 8 ssente ezo zisobola okukola enguudo mu Kampala ssente zokka ze masonda zikola Pentagon 9 badde manyi mwe sawa zina abawagira gavumenti eri mu buyinza mulaba nti Uganda erimu emirembe kalate mirembe nkusaba owuliriza essaala eno Bujingo gy'asabidde Uganda ne bannayuganda bonna abatamwagaliza kalungi wowe omanyi toyagaliza Bujingo kalungi wuliriza essaala eno basule eddalu batambule nga bayita Tembo basule eddalu Mukama abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda naye nga bakwata contract okulemesa house of prayer nga bakwata contract okulemesa Bujingo nga bakwata contract okulemesa Salt Media nga bakwata contract sente ze babawa Mukama zifuuka amanda sente ze babawa Mukama zifuuka enjaba sente ze babawa Mukama zirafuukire emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe bayiganye Mukama bayiganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayiganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula Zaburi ya 35 n'eya 19 tata zibegundeko namba zibegundeko namba Mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika Mukama yolesa obusungu bwo bano siba kulokoka bano balabe bo bano siba kulokoka bano balabe bakkanisa bano siba kulokoka bano balabe bo mujagana tulitegera nkora abasanyukira okugwa kwaffe basule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basule mu ntaana tobaganya kujjukirwa ne mu nsi eno tobaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe tobaganya kujjukirwa imuka imuka Yesu imuka Tata imuka Kabaka w'abakabaka ffe tetulina balala tuloopa gy'oli Mukama Daniel yaloopa gy'oli nga bakola enkwe Daniel yaloopa gy'oli nga bakola etteeka Daniel yaloopa gy'oli Mukama Daniel yaloopa gy'oli Tata oli Katonda asala ogw'ensonga batujweteekako bye tutamanyi batujweteekako bye tutawuliranga batwambaza ekyambalo ekibi batwambaza ekyambalo ekibi batufuula abatategeera obasule eddalu obasule mu mamotoka accidenti zibamalewo bagwe mu nnyanja bazikirire babike emitima bafe bazikirire Mukama bazikirire Mukama Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa Pentagon eteekwa okuzimbibwa ekkanisa eteekwa okuzimbibwa Solo eteekwa kunywera bunywezi Pentagon eteekwa okuzimbibwa Solo eteekwa kunywera saala newe kiba ki Katonda tasobola kuziddamu tasobola kugiddamu eyo essaala newe oba oyagala nnyo ku bikolobero Bujingo by'okoze bulijjo tumanye ebintu tebikuluma abantu bye bakwogerako n'abantu bye bayogera ku kyakyo bulijjo tumanye tebikuluma so bulijjo naawe akaliro okawulira ate nno gakyali mabaga tutandika butandisi bayiganye abali mu Uganda n'abali ebweru bayiganye kabaka w'abakabaka entiisa yetandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula entiisa y'Omukama etandika okubakutula Zaburi ya 35 n'eya 19 tata zibegundeko namba zibegundeko namba Mukama zibegundeko namba yolesa obusungu bwo tosirika Mukama yolesa obusungu bwo bano siba kulokoka bano balabe bo
bano siba kulokoka bano balabe bakkanisa Bujingo omulaba olaba Bujingo bwatukuba malise wa Katonda mbo tetujja kulokoka tuli balabe ba Katonda omulaba bwatukolako malisi Katonda nze sisobola kuba mulabewo olaba katukolako malisi mbufe tuli ba kulokoka tuli balabe ba Katonda nze sibangako mulabe wa Katonda Katonda nyimirira waneno Bujingo mpaayiriza abo Bujingo bayina malisi twagala Pentagon tusaba njuyo mukama buli lwe tukola live tusaba njuyo musajja wa Katonda sente z'ennyumba yazizimbiramu omugwisiri mukama Katonda fe tuyimirira wano maaso mu bukamera bunene Bujingo bwayagala butuoche nga tubanje ennyumba y'omukama tetubangako balabe b'omukama naye musajja wa Katonda sente z'ennyumba yo yazizimbiramu omuzina mukama fe tetubangako balabe b'omukama wabula twagala kimu Pentagon fe tubanja njuyo mukama kabaka wabakabaka tugende maaso ne Sara je batusabiranga bwe tugizaayo tuzaayo Sara kulokoka bano balabebo mujagana tulitegera nkora abasanyukira okugwa kwaffe basule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basule mu ntaana abasanyukira okulemererwa kwaffe basule mu ntaana abasanyukira okugwa kwaffe basule mu ntaana twabaganya kujjukirwa ne mu nsi eno twabaganya kujjukirwa n'amannya gaabwe naffe wano tusabewo abalemesa bannayuganda okufuna enkyukakyuka oluvannyuma lw'okubonaabonyezebwa basule mu ntaana mukama bonna abayimiridde mu kkubo ly'enkyukakyuka basule mu ntaana mukama buli yenna kaabe nga yeefuula omusajja wa Katonda basule mu ntaana mukama abeerimbise mu linnya ly'omukama ne babbiramu abantu abali desperate mukama basule mu ntaana tuba tugizaayo Sara ku Sara pressure ku pressure yes